Njagala tu comparing ebintu bino. Katonda tuwadde that option. Yo Bible yamuwa option ki? Bwatuuka mu mbeera the same condition, the same situation. Ye Bible yamugamba kukola ki? Ekyamateeka 28:53. Yo Bible yamugamba ki? Ffe tugambye olyako ka kigero katono kakutaasa bulamu. Yo Bible yegamba ki? Bw'otuuka mu mbeera no option, olutalo lutabuse, tewali afuluma, tewali ayingira. Era onoolyanga ebibala by'omubiri gwo ggwe. Olya Bible yo kyegamba onoolyanga ebibala by'omubiri gwo ggwe. Ennyama y'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala Mukama Katonda wo baakuwadde. Olina okutegeka wali akambe ka Agnes n'okasalako omukono ogwo ne mugulya ekyemisana. Karuusi n'okasalako okugulu ne mukulya sapa. Kaloozi ne mukafumba omutwe ne mugulya ku breakfast. Kajooni ne mukafumba ebigenda. Muliva mu bizibu byo mukoze eki. Wulira option yo Bible gyekuwa. Kulya baana bo. Lya omu ku omu paka. Bw'otuuka mu situation y'enjala. Lya abaana. Bw'olina kulya baana. Akawunga tewali, matooke tewali, muwogo tewali, tandika ku baana bo omu ku omu. Kaakati ekyo bw'okikomparinga ne kiriwo ekyesisiwaza. Bwe bakuteera ebibiri ku meeza otwalako kiriwa. Nsomera Yeremiya 19 layini ey'omwenda. Omuntu ali embizi n'asaala talina mutawaana ate ng'ali mu Qur'an wakati Suratul Bakara sura ey'okubiri aya ya 173 egamba nti omuntu awalirizibwa okulya ku mbizi olw'enjala talina musango, talina mutawaana. Kale akabisi kattu ne mukakyawa ne wadde mwakakyawa abantu bakakyawa kalina bakasitoma bangi. Ogamba nti lwaki abasiraamu embizi tugikyawa nga nakyo kibuuzo okitubuuza n'ogenda mu maaso n'ogamba nti embizi gye tukyawa erina ne bakasitoma bangi. Simanyi oba oluusi kisinziira ku bungi bwa bakasitoma baayo okubeera nti ebeera ekkirizibwa oba tekkirizibwa. Naye Ssekasematimba tutandikire awo oba oli awo ku bigambo by'omukulu. Alina n'obujulizi bwe yasomye mu Qur'an naye tujja kubeera nti yonna tugendayo. Alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Baganda baffe mu Adamu ono mwetegerezeewo nnyo. Ffe enkola yaffe era ensonga lwaki twebaza nnyo Allah yatufuula abasiraamu nti buli kimu ekiri mu busiraamu kirambulokofu. Buli ekimu ekiri mu busiraamu kirambulokofu. Tuli ffenna togenda kusingana aya Qur'ani ng'etomera ate etomera genda na hadith ebyo togenda kubisinganayo. Ebeera ntegeerayo eyetagisa okukola ki okutereeza tutambule. Kakati otandise n'otugamba nti twabagamba dda nti okusaala nga olidde embizi tewali muki tewali musango. Ffe tukakasa nti bw'otasaala ogwo musango ogweyawulidde. Bw'otasaala ogwo musango ogwo gw'oba ofunye ogweyawulidde obutasaalaako. Ne woolya embizi ogwo musango gwo ogweyawulidde okulya kiki embizi. Lwaki? Kubanga Allah yakola ki? Yagigaana. Nga tugenda okukola ki? Okugasibwa. Kati eswala teeka ddala n'okulya embizi teeka kiki ddala. Bw'obireeta n'obireeta awamu kati gwe oboleesa obuki obuzibu oba weefudde akola mu ofiisi ya Allah okuwuyinga emiki ebintu bino ate byombi tebiriko haddi. Oba ntegerekesa bulungi nti omuntu wabba aliko punishment. Omuntu waayinda aliko kiki punishment. Naye omuntu waatasa ataliko kiki punishment.
nti mumuwa punishment eno okujjako okukubiriza abaana okubajjukiza nti wamweze emyaka 10 mumukoleki mumbonereze nga mumusikiriza okolaki okusaala n'okulya embizzi tekiriko punishment yakuki yakunsi byonna ebibonerezo byakoki byakunkomerero kakati twagala mukulu Jamaada bintu bina bikoleki abyawule yetataddamu bigatta ntegerekese bulungi abyawule ekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ate ku muntu atasaala soko ntukira ku musura ya 17 ayokuna 17 aya eyokuna wagamba ebigambo bino ayokuna agamba nti okubonaabona kuli kwabo abasaala kati oli wasoma bano bajamaada bano nga bakatandika omulimu gwabwe eryedda mu myaka gy'ekinaana bayagalanga nnyo aya eyo kati ogikuleetedde ssebo tutwalire omutawaana ogikusomesa wagireetanga eri myaka gy'ekinaana nga wakatandika okufuna ku busente bw'abasajja abo ntegerekese bulungi kati ogikuleetedde osobole okubeera nga okoze eki omanya yali etegeeza ki basomanga bino wairuli musolini ntegerekese bulungi kati genda mu maaso okubonaabona kuli kwabo abasaala abo bo abalagajjalira esswala zaabwe okuzisalira mu biseera byazo oba obutatuukiriza mpagi zaazo kati olabye nti ekyo kiriko ekibonerezo kyakyo ekyeyawulidde nga omuntu watasaala alina okubonaabona kwe kwakuyingira mu nsonyi wayiru oli mu muliro kiki jahannam ntegerekese bulungi kyekibonerezo kimulinze eyo tuli fenna kati ate kati gisoko ontuukireko mu ssuula ejja kuba ya 6 ssuula ya 6 Suratu An'am aya 15 wagamba ebigambo bino wagambe tuwulire agamba nti gamba nti sisanga mu ebyo ebyaweerezebwa gyendi ebizira ebizira okulya okubirya wabulanga kibadde ennyamaafu oba omusaayi okuluta oba ennyama y'embizzi lwaki kuba mazima yo kyenyalwa owulidde kati Allah n'atubuulira ne impact y'ekyo kyokubiriza abantu okukola ki okulya ntegerekese bulungi ffe mu busiraamu ekyo kiki kyenyalwa nga wona enyenyala bbi pupu woteekeddwa okwenyala kiki embizzi kati eswala eriko ekibonerezo kyayo n'embizzi Allah alina wagikoze eki wagituteeredde tuli fenna kati era ngaetuga horima kyaziyizibwa bintu byanjawulo byoyagala okugatta waki awamu birinako buli kimu punishment yakyo kyoteekeddwa okuba nga omanya nti eyo stadi y'obusiraamu tetubigatta diri teeka ddala nalino kiki teeka kiki era tolinayo aya gyogenda kuleeta nga ebikoze eki ebireetedde mu kintu ekiki mu kintu kimu teriiyo kati ekyo introduction gye twagala okusooka okuwa okukola ki okwawula omanye nti wano oba nkwawulireko ne mu kirabo kyo nedi kankwawulireko kati seka ojja kunsomerako mu kyamateeka ngendako mu kyamateeka essula ya 14 ekyamateeka agenda maaso n'okutulaba nkugamba nnyo nti tugoberere tubeere ffenna wabula tugoberere tubeere ku mulamu gwe gumu osobole okwetegereza ekyamateeka 14 nsomero onyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana wagamba ebigambo bino naye zino ze mutalyangako kwezo ezizza obwenkulumu oba kwezo ezirina ekinuulo ekyaseemu eŋŋamiya n'akamyu n'omusu kubanga bizza obwenkulumu naye tebyawulamu kinuulo kirira ebyo si birongoofu gye muli kati ayinza okulandukira ku ŋŋamiya naye ejja kuba topiki yaki ya lulala genda mu maaso n'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo naye tezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli eyo si nnongoofu gye muli ku nnyama yaazo temulyangako
n'emirambo gyabyo temugikomangako. N'emirambo gyayo just mirambo batuganye gikola ki okugisemberera. Oba ntegerekese bulungi kakati gwe muganda wange ali eyo nga obadde otugoberera eyo gwe kulamula kwa Katonda kwawadde mu ki mu Bayibuli. Kati gwagenda okugirya sigala ng'olya ng'omanyi nti ng'omanyi biki bizibu byo. Kati kibonerezo kyerina twagala kulaba kibonerezo kyayo. Somera mu Isaaya 6:6. Isaaya 6:6. Tugenze mu kitabo kya Isaaya essula ya 6:6 onyirwa 16 n'olwo 17. 6:6 kitabo kya Isaaya wetuli wagamba ebigambo bino. Wagambe tuwulire mu Isaaya tuli essula esemberera mu Isaaya 16:17. Wagamba nti kubanga Mukama aliwoza na muliro. Bino byatugamba aliwoza kitegeeza ayogera ku byalunaku luki luli. Tegerekese agenda kuwoza na muki na muliro. Awoza baki bagenda okuwoza nabo n'omuliro. Era na kitala kye n'ekitala kigenda kuvaayo eri bonna abalina omubiri. Kasikoba ng'olina omubiri guno wagwambala kirira. Era Mukama baalitta baliba bangi. Muyingidde muno okukola ki okufa kirira. Agamba ababeetukuza ne beerongoosa okugenda mu nsuku oyo ennyuma w'omu ali wakati nga balya ennyama y'embizzi. Owulidde kati abo be bagenda okutta n'ekitala Katonda bagenda okugira ekitala kino omuliro abalya ennyama yaki y'embizzi kuliko haddi yayo yakoze eki ye yawulidde. Oba ntegerekese bulungi ekibonezo kyayo byakulunaku lwaki lwakunkomerero. Kati tugenze kukusaala. Kati ate okusaala bikwataganye na biri oba nedda. Nsomeraako mu Matayo kati nese Yesu yennyini genda mu ssuula y'omusanvu. Ntuuse 7 onsomera olunyiriro 15. Wagamba nti mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye munda gy'emisege egisikula. Muli bategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya ezabbibu ku busaana oba ettiini ku mwenyango. Sokoddeko waggulu ku nnyiriro 7. Wagamba nti musabe muliweebwa. Musabe muliweebwa. Munoonye muliraba. Mweyanjule muligulirwawo. Oba ntegerekese bulungi eno wansi gye tusoose okusoma Katonda Yesu ayogedde ku ki ku bannabbi ab'obulimba nga be bagenda okuleeta abantu okubajja ku muki kati abo be bamu ku bantu abayita bannabbi ab'omulembe guno oyo kati wabanga atuuse ku ddaala eyo Bayibuli emulabudde. Bayibuli emugambye kusaba Yesu amugambye kukola ki kusabaani musabe Katonda muliweebwa. Basabaani Yesu era ate bo basaba mwani Yesu. Kati ngate Yesu yenyina asoose wamaze okuteeka lino agenze n'abalabula ku bantu abo bakwata ebintu ne babyambaza ne babifuula ekimu naye nga byaki byanjawulo. Okulya embizzi kirala n'okusaba okusaala kiki kirala tebina bikwataganira. Kamwendeke wa submission yo ku nsonga ey'omusumba. Omusumba yeyita na nabbi. Tweyanziza moderator olw'omukisa guno. Ebigambo by'omusumba Jamaada mbiwulidde era si bipya mu matu gange. Bangi mu bo bakozesa nnyo argument ezo. Naye nga Seeka bwayanjudde bino ebintu bibiri byanjawulo. Simanyi lwaki abigasse wamu. Ekyeswala n'ekya okulya embizzi. Ffenna tukimanyi nti embizzi Mungu yagiziyiza. Yagigaana. Era nga bwe tujja okuyita mu aya ye ng'obudde bwo butuuse. Naye process eno Seeka
ani ayina okuteekawo nti ekintu kino kiri halali kino kiri haramu? Ani ayina okiteekawo? Yes. Ani ayina okugamba nti embizi eriibwe oba embizi tekola ki? Ayina kubeera ani? Eyo right yaani? Ayina kuba Katonda. Era ffe bwe tuba tukola argument zaffe tuyina kutunuulira omutonzi ekintu kino yakyogerako atya. We tusookera nga tunaba kuyingira mu birala. Sooka onsomereko ku Qur'ani sura ya 5 Suratul Maida aya tandikira ku ya 87 ne ya 88. Tutuulire yo Qur'ani etulungamye etya, yo Qur'ani etuwa musingi ki, etuwa foundation ki? Qur'ani yino wagamba bikula nange 5:87 awo tuli mu kwetegereza obujulizi buno. Agamba nti abange mu abakkiriza temuzizanga ebirungi ebyo Katonda byatukuza gye muli. Ekyo kisooka. Waliwo ebintu Katonda nga yabifuula halali. Atugamba temubizizanga, temubifuula haramu gye muli, temubyeziyiza. Katonda bw'aba agambye nti enkoko gikole ki? Girye. Ate gwe tugamba nti nze togifuula haramu. It is not your right. Allah omutonzi waffe yatulagira nti kino kibatondedde mu kirye kirungi. Era omutonzi waffe okutugamba nti ekyo mu kirye kubanga akimanyi mulimu benefits, mulimu obulungi bwe tufunamu ffe ng'abantu obuyamba emibiri gyaffe okulya ekyo. Kirira agamba era temusukkanga amateeka. Mazima Katonda tayagala basukka mateeka ge. Era Katonda n'atuteerawo amateeka ge. Kino lya, kino tokola ki? Gwe tofubutuka eri n'oteekawo agago. Kati ye kyagezaako okuyingizaawo mu submission ye nti kasita oba ng'osaala ne bw'olya embizi. Bino bibiri byaki? Byanjawulo. Katonda ajja kukubuuza eswala ate ajja kukubuuza lwaki walyaki ng'ate yali yagikuziyiza. Kwe kugamba inna Allaha la yuhibbul muhtadin. Katonda tayagala bantu basukka nsalo ze ze yateekawo. Bwe yagamba nti embizi tokola ki? Tokwatako, tolya. Bwe tosukkawo n'ogamba kasita nsaala kati ne bwenjirya, ekyo Katonda wo si kye yakugamba. Omukkiriza yenna alina kufaayo nnyo, alina kwegendereza nnyo mutonzi we kiki kyamulagidde abeere ng'atambulira mu layini eyo. Aya 88 agamba nti mulye mu ebyo Katonda bye yabagabira ebitukuvu ebirungi, era mutye Katonda oyo mwe gwe mukkiriza. Olaba Katonda oyo gwokkiriza gwogamba nti ono gwempeereza ayina ebirungi byakuteerawo, naye ebirungi ebyo n'abikutukuliza n'abitukuza nga akimanyi temuli kalwadde, temuli kacaafu, temuli nagamba ekyo mbitukuza gy'olirya. Ate ebiri n'agamba nti ebyo tolya kubanga akimanyi mulimu obuki, mulimu obukyafu, mulimu obulwadde, mulimu ebigenda okukosa obulamu bwo. Katonda n'agamba awo tokola ki? Totawaana. N'olwekyo ne kituzaayo ku foundation nti okufuula ekintu kyonna halali oba okukifuula haramu si mulimu gwange, si mulimu gwo. Ogwo gwa mutonzi waffe eyatutonda yatuteerawo n'agamba bino mubirye mbakkiriza ate bino temubirya mbibagaanyi. Kati omuntu yena tayinza kuvaayo na bigambo bye nandowooza ye nantegeera ye ate n'abikyusa n'agamba nti nze sibirabaamu buzibu. N'atuuka ne ku statement egamba nti talina musango. Katonda amaze okugamba tukola ki? Tolya. Gwe n'olya era n'ogamba tolina musango. Katonda agambye tolya, gwe n'olya n'ogamba tolina musango oba tomujeemedde. Oba okumujeemera kati awo omusango okola ki? Weeguli. Era tunulako mu ssuula ey'10
aya ya 5:9 suratu Yunus. Owulirize obulamu buno Fasilamu tetuwangaala kubanga ensi bwekyo bwewangaala. Tetuwangaala kubanga you know with modern world you know kwambala no yambala ekinuucho n'otambula mu kibuga. Omusiraamu totambula na byewakopya America oba byewakopya Bungereza, otambula na mutonzi wo kye yakulagira kukola. Chovola wagamba you submit to the will of Allah. Weewaayo ne weewombeka. Mungu wagambye wano tolinyawo tokola ki? Tolinyawo. Totekawo magezi go n'opangira. Kibayita okwewayo eri Katonda. Kwewayo eri Katonda. N'oteeka mu nkola byakola ki? Byaba akulagidde. Kola kino n'okola. Tokola kino n'okola ki? N'okireka. N'okivaako. Tuwe aya. Agamba nti tugenze mu suratu Yunus 10:59. Wagamba nti bagambe nti mulaba muti ebyo Katonda bye yabasiza ebyokulya ebyokubabeezaawo ate ne mufuula ebimu byo ebizira n'ebirala ebikkirizibwa. Bagambe nti Katonda ye yabakkiriza oba mugunjawo obulimba ku Katonda. Olaba Allah atugamba bwe yamala okubeera ng'atutonda n'atutondera ebintu ebimu n'abitukkiriza ebimu n'abitugaana. N'atugamba bannaye mbaze okubateerawo bino mbibakkiriza bino mbibagaanye, temwefuulira halali kye nafuula haramu. Kye nagamba embizi tolya gwe toleeta lugezigezi n'ogirya. Kye nakugamba nti eyo nkoko lya toleeta lugezigezi n'ogifuula ki? Haramu. N'ogamba nti nze njiganye. Si right yo. Eyo right ya Allah yekka. Yateekawo nti kino kikkirizibwa kino tekikola ki? Kino tekikkirizibwa. Ffe tulina kugoberera Allah kyatuwadde nti kino lya n'olya kino tolya n'okola ki? N'okireka n'okivaako n'okyesonyiwa. Era kyowule kyekibuzo kiri kyagamba nti abaffe mwabaagala okukyusa ensalo za Katonda, mwabaagala okufuula halali mu mufuule haramu, abaagala okufuula haramu mu mufuule halali, Allah ye yabalagidde ekyo. Allah yakugambye nti bw'oba osaala kati oli wa ddembe okulya embizi. Ono tekiriiyo. N'olwekyo tetulina ffe kukyegunjirawo ne tukyeteerawo kubanga omutonzi yateeka amateeka yatuteerawo ebikkirizibwa okuliibwa n'ebitakkirizibwa, era ffe tulina kukola ki? Kugoberera. Bw'aba tanaba kukyusa tteeka nti akati mbatadde, tetulina kusukka kkomo Katonda lyakola ki? Yateekawo. Mpa essuula ya 42 aya ya 21. Nkyali ku introduction. Ani ayina right egamba nti kino kiriibwa kino tekikola ki? Kino tekiriibwa. Togamba nti nze kati nga bwe ndaba nakakola hijja 20 ndi kumpi nnyo ne Katonda kati ne bwe ndi embizi. Otuuse seka wange? Natuuse dda. Tuweereze. Agamba abaffe balina bakatonda baabwe abaabalalika mu ddiini eyo Katonda gy'atakkiriza. Wabula singa tekyali kigambo ky'okusalawo nga kyakubaawo ku lunaku lw'enkomerero, wandiramuddwa mbagirawo wakati waabwe. Mazima abalyazaamaanya emyoyo gyabwe ne bagaana okukkiriza balina ebibonyoobonyo ebiruma. Awo Katonda bwe yali atandika mu aya agamba nti balina bakatonda abaabalaalika mu ddiini, abateerawo amateeka agaabwe agatali ago Allah ge yateekawo. Nti Allah yagamba tolya, olinayo Katonda omulala akugambye nti lya. Olaba Katonda kyagezaako okulaga nti ye bwakuziyiza ekintu omulala n'akulagira n'okirya, oba ofunyeyo Katonda gw'ogondera, oba oli omutonzi w'omuvuddeko, kubanga yakugamba kino nkugambye tolya, nze nakutonda, nze nkuteeredde nkugambye embizi haramu tolya. Kaakati oli bw'avayo n'agamba nti akasita osaala oli wa ddembe okulyako, tolina buzibu. Tolina buzibu.
kasito kikola nova ku katonda kya kugamba oba omaze okuteekawo katonda omulala akulagira no halalisa katonda bya haramisa ye akozesa kigambo era alina musango chovola bafe tugamba tusinza katonda tumusinza ku bintu byonna tumuteeka waggulu yasinga ebirala byonna bwayogera teri mulala ayogera naddamu katonda kyakoze eki kyagambye era kye kigambo kiri ekiri mu suratu Tauba esura y'omwenda aya ya 3 olaba obunene nti abantu abamu bagenda kutuuka mu maaso ga Mungu nga baafuna dda bakatonda abalala be basinza nenga tebakimanyi nenga kyava ku ki babalagira okukola katonda byabaziiza ne bakola ki ne babikola ate ne babaziiza katonda byabalagira katonda agamba ali enkoko oli nagamba toli enkoko gifule haramu no gifula haramu kubango na akulagidde katonda agamba embizi giveeko no gamba jamada yagambe kasitandi embizi kasansala mbasina musala nolya ojja kutuka maaso ga Mungu ngono jamada ya wamufuula katonda wamusinza amakulu nti omuntu wayogera ekintu ng'alinga alagira ng'ali mu bikola bino eby'omwoyo n'okikola oba omufudde katondawo kyekyo kyobola batugamba era tusoma nti la ta'ati al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq teri kugondera kitonde mu kujemera mutonzi omutonzi bw'aba agambe kino kiveeko kikole ki kite kasita oli akucyankalayo n'akubuzabuza n'akupangapangirira n'ogamba ndaba nsaala kankole ki kangere maaso n'omugondera ogenda kutuuka mu maaso ga Mungu oyo wamufuula katonda wo yakulagira ebituufu n'ebiki so nga ate Mungu yakuteerawo dda tuwe aya abagoberera omusumba jamada muwulire obubaka buno obuva mu Qur'an 9:31 baafuula bakabona baabwe n'abasodoti baabwe okuba katonda atali katonda oyo ali omu omutonzi awo abasajja abaaliwo mu biseera ebyo ebyakulembera katonda yabawa amateeka nga bwe tugalina kati bwe yabawa amateeka abasosodoti ne bavaayo abakulembeze baabwe ne bavaayo ne bagamba nti ekyo osobola okulya kasita osaala embizi weeriire tolina buzibu ne bava ku katonda bye yabalagira ne bagoberera amateeka g'abantu ne bagoberera enkola y'abantu eya katonda ne bagikola ki ne bagivaako kirira agamba era ne basiiha Yesu mutabani wa Mariyamu baamufuula katonda nga ate tebalagirwa wabula basinze katonda omu tewali katonda mulala wabula ye musukkirivu ayawulwa ku ebyo bye bamugattako aye eyo bwe yakka nga Allah agamba nti bali abasosodoti abantu baafuula abasosodoti baabwe ba katonda waliwo omwami omu yali ayitibwa Adiyi ibn Hatim omusajja oyo yali mukristaayo n'amala n'asiramuka kati bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ewa nnabbi namugamba wange nnabbi ekigambo ekyo nga sikitegedde abantu bano nga gye nali nga twali tetusinza basosolodooti nabbi n'amugamba nti olaba baabafuuliranga halaali Allah bye yafuula haramu ne mubagondera awo mwali mubasinzizza ku katonda nga mubasukulumizza ku katonda awo n'akitegeera kati ne kitukomyawo wano nti ekintu kyonna Allah kye yagamba ekyo kiri haramu tokiteekinga light ye katonda mwennyini yagenda ateekamu exceptions nti embeera bw'ebeera bweti kola bwoti embeera bw'ebeera bweti kola bwoti awo awali obwetaavu awali necessity naye si kukeera ku makyago n'ogamba nti omuntu kasita abanga asaala ne bw'alya ku ki ne bw'alya ku mbizi ekyo kikyamu nnyo era mu shariya mu mateeka g'obusiraamu ojja kubanga osinziza ekintu ekirala ng'ovudde ku mutonzi wo eyakutonda
era bw'osoma mu katabo kano the lawful and the prohibited in Islam al halal wal haram fil Islam ekya Dr. Yusuf Karadawi bw'ogenda ku page eya 25 wano ayina ensonga gye yali annyonnyolako nagamba it permits the Muslim kiwa omusiraamu olukusa under the compulsion of necessity mu kugeraageranya ebyetaago nga waliwo ekikaka olw'obwetaavu ekikaka ekikupushinga to eat a prohibited food okulya emmere eyaziyizibwa in quantities sufficient mu butono to remove the necessity okujjawo obwetaavu bw'abalina and save himself from death asobole okwewonya okufa era aya n'agireeta jamada gye yakoze eki yalese naye mbadde sinaba kwagala tuyingire mu aya ye mbadde njagala nteekewo kino nti Allah bwe yamala okufuula halali ne haramu n'amala n'ateekawo way out nti assuming ofunye obuzibu dharura waliwo ekiganye osigaziza option ki ekyo kijja nga last resort so si kugamba nti kasita nsaala ne bwendya ku mbizi tewali buki nga ye bwakisiteetinze kikyamu nnyo si kituufu tekikkirizibwa si bwe kito bwe kikola ki era bw'ogenda mu bayibuli ye ku nsonga eyo ey'embizi gy'abadde yeesibako era omutonzi we yamulaalika dda n'akimuteerawo n'akimulaga nga seeka bwe yanyonyodde mu kyamateeka 14:8 gendako ne mu Baleevi 11:7 ennyiriri mpitirivu ennyiriri nnyingi nga zonna ziraga nti embizi okuva dda nedda Katonda yagifuula haraamu omuntu yenna akkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero ng'amanyi nti agenda kutuuka ewa Mungu amubale eyamulagira nti kino kikole kino tokikola talina kubanga alya ku nnyama y'embizi. Bayibuli egamba nti n'embizi erina ekigere ekyaseemu erina ekigere ekyaseemu eyawulamu ekinuulo naye tezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli eyo embizi si nnongoofu gye muli ku nnyama yaazo temulyangako so n'emirambo gyazo temugikwatangako si nnongoofu gye muli. Abaffe mu musoma Bayibuli ki? Ffe bino nga tubisanga mu Bayibuli yammwe. Lwaki ate ovaayo ogambe ffe mbu bw'osaala n'olya ku mbizi ekyo tekirina buzibu ng'ate gwe ne Bayibuli yekugamba tokwata na ku mulambo gwayo si nnongoofu gy'oli. Katonda yakutonda yakugamba si nnongoofu gy'oli. Era okulaga nti si nnongoofu gy'oli Dr. Yusuf Karadawi wano n'atunnyonnyola n'agamba nti pooko nga yogera ku mbizi ku nnyama y'embizi nga bw'agamba si nnongoofu gye muli era nga bwe twatandikidde mu Qur'ani nti Allah kye yafuula haraamu lwakuba temuli kalungi gye muli era kye yafuula halaali kubanga amanyi kirimu obulungi gye mukola ki gye muli. Wano n'agamba moreover recent medical research okunoonyereza okubaddewo has shown that kulaze nti eating swine flesh okulya ennyama y'embizi is injurious to health in all climates. Kyonoona obulungi bw'omuntu munda obulamu bwe especially in hot areas naddala mu ngeri ezomubiseera ebibbugumu. Scientific research okuzira kwa science has also shown that kiraze nti pork carries a deadly parasite embizi eyina ekiwuka eky'omutawaana called trichina akayitibwa erinnya eryo among others n'ebiwuka ebirala and no one can say teriya n'omu asobola kugamba what science may discover science kyasobola okuzuula in the future gye bujjako which will shed more light kijja kulaga
kijja kujjayo ekitangala on the wisdom of this prohibition kubeera nti amagezi gano ag'okugaana embizzi gavaayo bulungi. Kati Katonda yatuziyiza embizzi n'atugamba si nnongoofu si ntuufu gye tuli kubanga amanyi erimu ebiwuka nga bino bitrayikina n'ebirala nti bw'ogirya egenda kukosa bulamu bwo. Kino kiri scientifically proven. Ne bw'ogugolinga ne bw'obuuza ba veterinary abakola mu bisolo ne bw'obuuza omusawo yenna ajja kugamba ennyama y'embizzi ya bulabe. Era abantu abasinga abali ennyama y'embizzi babeera batuyanirira babeeraawo tebabeera stable. Era genda onoonyereze ku bulwadde obuva mu mbizzi. It is very dangerous. Era Katonda kye yatugamba nti bannange eyo ndifudde haramu gye muli temukola ki? Temukwatako kubanga si nnongoofu gye muli si ntuufu gye muli. Era omuntu yenna gwe kanaatanda n'alemerako nga Seeka bwe yatuwadde mu Isaaya 6:6 mpa Isaaya 6:5 line eyokusatu 6:5 kitabo kya Isaaya line eyokusatu wetulaze tukyali ku mbizzi. Pastor Jamada nkulabye nga ogyenyumirizaamu nnyo mu kugirya naye kabakuwe wiino onaamuwulira kubanga walemeddeko olaga nti tutuuse. Abantu abansunguwaza mu maaso gange olutata. Abantu abasunguwaza Katonda mu maaso ge olutata. Nga basalira saddaaka mu nsuku. Basalira saddaaka mu nsuku. Era nga bootereza obubaane ku matoffaali. Bootereza obubaane ku matoffaali. Abatula mu malaalo. Abatuula eri mu malaalo. Abasula mu bifo ebyekyama. Abasula eyo mu bifo ebyekyama mu bubirabira mu bufo mu bukirabo balina bukirabo buli mu gadeni eyo simanyi olina okirira kivayo bulungi. Very good. Abali mu gadeni otamba kilomita meka nokirira eyo wansi wali akafo kalungi wali emitiititi obufo bwekusifu. Abasula mu bifo ebyekyama abali ennyama y'embizzi bali mukulya ennyama yaki? Ya mbizzi. Abantu abali ennyama yaki? Y'embizzi. N'amazzi ag'emizizo gali mu biyabya ne supu waayo nomala nogamba bampe supu nowuta ne supu kibakuli. Gali mu byabyabwe aboogera nti yimirira wekka tonsemberera nze kubanga nze nkusinga obutukuvu. Obalaba nga beewaana bano nze ne bwe mba nga ndi embizzi mu maaso ga Katonda nkusinga owulira nga bwe beewaana abo gwe mukka abo abantu abo bamulyambizza abo gwe mukka mu nnyindo yange gwe mukka mu nnyindo ya Mungu omuliro ogwaka omuliki omuliro ogwaka omuliro ogwaka okuzibya obudde. Mungu agenda kubachoma kuva ku subuhi paka magharibi paka subuhi paka magharibi kuva ku macha paka obudde kuziba lwa kulya mbizi gye yabagaana. Mungu lwacha kugaana ekintu n'okiremerako. Eyo Bayibuli omuliro ogwaka okuzibya obudde Bayibuli yaabwe naye ebyo byonna tebabitunuulira bavuddeyo baze kuyingira mu Korani nti kasita oba ng'osaala osobola okweriira embizzi. You are still fine, you are still okay, you have no problem. Ekyo si kya mu Busiraamu. Ffe Allah yatuteerawo halaali era yatuteerawo haraamu n'atugamba kino mukikole kino temukola temukikola. Kasita osaala ofuna tiiki, kasita olya embizzi ofuna X. Tolooza nti kubanga wasadde n'ofuna tiiki ne bw'onoolya embizzi ojja kufuna tiiki. Nedda ssebo, bintu bibiri bya njawulo byawule mu bulamu bwo ojja kweyagala. Seeka Ssematimba. Namusha. Ebigambo biwulidde. Ebigambo mbiwulidde. Ero kakati batulaba. Batulaba. Twongera obategeeza ebigambo bino. Ebiseera ebimu twogera ebigambo bino nga taddeko akamwenyumwenyu. Lwaki tubaleme kubalaga nti ensonga ekabya amasiga musobole otuwuliriza kubanga oluusi twandibadde bakambwe ennyo. Lwaki twandibadde bakambwe ennyo? Ffe Katonda yatulabulirawo ku kigambo ky'okulya
n'atugamba mu bintu sitaani byezingako bweti n'ebinywererako bweti nezinga n'emyomyola ebitannyo mu byokulya naye tugamba tubeere beegendereza nnyo mu bye tulya sitaani ebyezingirako nnyo. So okusooka onkwatire Qur'ani eyo onsomereko mu ssuula ejja kuba Yakobiri. Simu yasomye ye yasomye otandike yasomye 173 tugenze ku 168 ntuuse tuukayo. Qur'ani egamba ebigambo bino abange mmwe abantu mwebyo sokosibemu ku luno bino Allah byatugamba tabitugambye ng'agamba ffe basiraamu tawulidde nti babigamba bakkiriza era ayise bantu buli ekitonde kiyitibwa omuntu n'akigamba ebigambo bino kibeere kyegendereza nnyo. Akigamba ki abange mmwe abantu kati kujjamadde naawe nkakasa oli muntu lwakuba otera okweyita endiga naye nkakasa oli muntu naye kooli omuntu owuliriza ebigambo ye alina endiga ati kakati nga tanakufuuka era naye yali ndiga asooka mu ndiga abanga abantu mulye mu ebyo ebiri mu nsi ebitukuvu ebirungi. Okiwulidde batugamba kunoonya bintu bitukuvu ekyokubiri nga birina quality eyokubiri nga biki nga birungi bitukuvu waliwo atukuza kyagerekesa bulungi waliwo atukuza seka gwe yatugambye era natubuuza ani ateekawo haramu n'ateekawo halaali ng'ali ogwo ye mutonzi waffe yasalawo si engombe etambula kati yatugamba bino nti wemuba munoonya okulya waliwo ebintu bingi byembaziyizizza mwe nga temumanyi kabenje kakoze eki kabirimu naye nze omutonzi wammwe mmanyi akabenje akakoze eki akabirimu. Owulidde kubanga feri mu Qur'ani akatugambye fa innahu rijisun kubanga sitaani eyo eri mbikoze manya ani embizi eyo eri mbyenyenyalwa okutuuka Allah ogiteka mu byenyenyalwa ayina ensonga ze. Owulidde kati mba munoonya mu bitukuvu ng'ate ebitukuvu ebyo biki birungi tebibaleetere biki bizibu birala nga seke byayogeddeko Dr. byakola ki byawandiika. Seka Dr. Nasa wano yali Makerere ebiseera ebyo omutegedde yatuleetera research eyava Makerere nga bakoze research ku University Makerere olidde ekwatagana ku mbezi n'atugamba nti eno research yazuula nga embizi esaasanya endwadde 163 mu bantu ne domestic animals endwadde 163. Kati Allah kyavudde akugamba nti munoonye halalan tayyiba toyina kunoonya kintu nga kitukuvu ng'ate kirungi. Kirira agamba temugobereranga makubo ga sitaani. Buli wonooli ekitali kitukuvu nga si kirungi ojja kuba ogoberedde kuolyani ya sitaani naakuba togoberere kuba eryo. Lwaki? Kirira kubanga agamba nti mazima mulabe wammwe oyo sitaani oyo mulabe waffe omweyolefu. Kati gwe mukulu Jamada sitaani yakuwamba ebbanga lyomalanga okola advocate ku kintu Katonda kyeyakola ki kyeyazibiza so si mu Qur'ani mokka wabula ne mu kitabo ky'ogoberera genda mu maaso mu aya eddako agamba mazima ye sitaani oyo gwolaba gwosazewo ogoberere abalagira bikolwa bibi abalagira kukola bikolwa bibi. Katonda agambe tolya ate gwe sitaani kugamba lya nabyabuwemu era ekulagira kuki kudda kuki kugundi kuno owemula abantu nti eswaane ogerageranye eswaane ki n'embizzi awo oba oli mukutuwemula. Kirira era abalagira mwogere ku Katonda ebyo mutamanyi bw'otyo bw'oyogera Katonda ebyo otamanyi ogerageranye tya eswala ku mbizzi
gw'oyogera by'otakoze eki by'otamanyi. Kati awo nabo buka ogenda ey'ekikumi gireke genda ku 17 agamba nti abanga abakkiriza kati n'ayawula olabe wavudde eri asoose kulabula bantu bonna abajjayo abalabudde ku bigambo by'okulya mulye halalan tayyiba n'abagamba nti yenna anaakikola ajja kuba ayingidde mu kkubo lyani lya sitaani. Kati najja n'akoowolamu abakkiriza abange mu abakkiriza muli mu birungi ebyo bye twabagabira. Katonda alina ebirungi byatugabidde byatukkiriza okulya naluga kino kiri halali kino kiri kiki kiri haramu byatugambye okulya byokka kirira byabagabidde era mwebazenga Katonda bwe mubeera nga ye yekka gwe musinza. Ebbanga ly'omala ng'osinza Katonda kiseka kyabadde annyonnyola nti waliwo asinga gwe tutokedde okusoosowaza yatuteekera amateeka yatugamba kino mukikole kino temukikola ki mu kubeera nga atuwadde ebyokulya ebiri halaali tulina omwebaza mukyo atukoledde kyattendo. Kati n'agamba nti kati ebya halali mubitegedde kati mutegeere haramu mu byokulya genda mu ssula gye yaleese. Mazima Katonda yaziiza ku mmwe okulya ennyama-nfu. Olabye kati n'atandika otutemera byatuziizizzaako yatandikira na nnyama-nfu. Kati nga ennyama enfu eno erina ebiki ebikikinike byaki byayo ojja girya wallahi nga bagita yagisse yagiwadde buki butwa nga mu butuufu nawe wate wonoolya ate nawe obuto bugenda kukola ki bugenda kukosa. Kati Katonda ebyo byonna n'abeera nga ye yabikoze eki yabiraba ng'olidde kyolidde kifudde obulwadde obuki yafudde anthrax ate naawe obulwadde n'okoze eki n'ofuna anthrax tukusobola kuwona nga wafunye ekiki anthrax nga mujje mu nsolo ezo. Ntegerekese bulungi olabye obulwadde bwebukoze eki we butambudde nga nti ekifudde kyokka muganda wange omutonzi wakugambye atya twegezaako nokikola ki nokikwatako kirira n'omusaayi n'atugamba nti omusaayi guno gwolaba omulembeko ogwo guba n'ebiki n'ebizibu oyo omutonzi we asinga okukola ki ogumanya abagulya balina ebizibu bingi ojjo batuukeko tuli musingana muntu alya musaayi ogwo nakola ki n'abeera ng'anyirira ye Katonda lwaki yagugaana amanye ensonga ze. Ntegerekesa bulungi yenna ayagala okutta akola ki ateeka mu musaayi. Kati n'omuntu ayagala okusaanyizaawo ensolo zo ateeka mu musaayi. Endwadde zonna zitambulira mu musaayi. Olaba n'amajjini gennyini gatambulira mu musaayi. Amajjini nago gatambulira mu musaayi. Kati bw'ogenda okulya olowooza olya kiki kumba ogenda kulya kintu ekikoze eki oba ntegerekese bulungi kati n'akikugaana kirira n'ennyama y'embizzi nayo n'agikola ki n'agikugaana. Kana akanyomera akasembayo yakwata na kifo kyakusatu yakwata mu kifo amakulu nti nga tonnanoonya bw'otuuka eno woletera option ekugamba nti lya ng'okyoyagala okulya sooka otunuulire ekifudde kyokka weekire kikubuze omusaayi omulembeke gukubuze nagwo gumala kola ki kubula olwo n'olwokoonoonya kiki n'olwokoonoonya embizzi. Kati awo nga tonnagifuna jjukira kutaasa buki bulamu ebyo otuuseyo kutaasa buki bulamu. Ate Allah n'amaliza aya nga nti inna Allaha Ghafuru Rahim. Amakulu nti woonogezaako n'osukka ekkomo ojja kusigala ofuna emisango naye wootaasukka ekkomo kiri Allah agenda kikola ki kikusonyiwa. Kisigadde kibi naye agenda kikola ki kikusonyiwa. Lwaki akikusonyiwa? Ffe tukugamba nti okumanya embizzi mbi ebisigadde awo ssekajjaggazi wawaawo. Tegerekesa bulungi Bayibuli yennyini ekulaga nsomera ku nkyabu kye bayita ekyamakko essula 5 gituseemu tandika ku nnyo olwokuna 5 kyamakko wetuli wagamba ebigambo bino wagambe tuwulire 5 wagamba nti kubanga emirundi mingi yateekebwako mu masamba tandikira eri wetandikira tusobole okugyayo omulamu ogwo. Agamba ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagesserasene. Mpulira Bwe yava
mu lyato amangu ago omuntu eyaliko dayimoni ono yaliko emizimu eyava mu ntaana n'amusisinkana yasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba mpulira newankubadde mu lujegere kubanga emirundi mingi yateekebwako mu masamba ne mu njegere enjegere n'azikutula mpulira n'amasamba n'agamenyamenya aliko dayimoni ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola mpulira naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi mpulira ne yeesala n'amayinja olaba obubi bwa dayimoni kirira bwe yalengera yesu ng'akyali wala n'addukana n'amusinza ani asinza aliko dayimoni mpulira n'akaaba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti onvunaana ki yesu omwana ali waggulu ennyo nkulayiza katonda tombonereza kubanga ani ayogera ebyo kanziremu wano ono aliko dayimoni yayogera kiki yayogera bino amakulu kati essaawa zino si yayogera dayimoni zezikoze eki zezimwogerera aliko dayimoni ng'agamba nti onvunaana ki yesu omwana wa katonda olaba dayimoni webizibu wezikoze eki weziyita gwe naawe ali eno naawe okyakoze eki okyakola kyekimu kirira onvunaana ki ye tuli luddawa onvunaana ki yesu omwana wa katonda ali waggulu ennyo nkulayiza katonda tombonereza kubanga yamugamba nti va ku muntu ono gwe dayimoni n'amubuuza nti erinnya lyo ggwani mpulira n'amugamba nti erinnya lyange ligioni amakulu kubanga tuli bangi kirira n'amwegayirira nnyo aleme okubagoba mu nsi eyo awo ku lusozi waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya tetubadde ku dayimoni tubadde ku mbizzi katwaga tukomewo okuliyetinga dayimoni zino n'embizzi otegere kye tuliko nti okukuleetera dayimoni twale tukulaga bubi bwa kintu kino emisomo egiri awo mingi egiri mu makkati awo naye si ekigendererwa kyaffe twagala otegere dayimoni n'embizzi bakwataganira wakkirira agamba nti namwegayirira ng'agamba nti tusindike mu mbizzi dayimoni zezikoze eki zisaba ani yesu tusindike muki mu mbizzi ziyingiremu n'amukkiriza kati olaba dayimoni wezimanyi munywanyi waazo mbizzi gwe lwotandika okulya embizzi tukugamba muganda wange oba weeretedde ebizibu kubanga zo dayimoni zimanyi nti mikwano gyajo kiki mbizzi buli wonoogenda n'obigenda mu muganda wange togenda kuwona ogenda kubeera nga wezitowereza wekkobo ki obulamu dayimoni tezigenda kukuta ojja kubeera nga olaajananga nazo nga buli omuyingira mu kkanisa dayimoni genda ng'olwanyisa dayimoni naye nga mugwe mwennyini mumwazeeriridde tubaga bannange ekintu kyonna ekiri association ne sitaani mwandibadde mukyewala mwandibadde mukikola ki mukikubira ddala wala nga temukyesembereza olidde kwekuwona kwammwe jamane ne tiimu yo mwandisitamuse ne mukola ki ne muwona mulina olunyiriri mutusomera mu kitabo kya Bagalatiya sura 4 lutuukemu Abagalatiya essula 4 mugenzi wala Bagalatiya ali wano okyali mu mbaluwa za Pawulo Abagalatiya 4 okay tutuuse tuukawo tandika ku nnyiriri olusooka wagamba naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawulwa na muddu n'akatono newankubadde nga ye mukama wa byonna naye soka osomera olwokuna agamba naye okutuukirira agamba nti naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoka banunule abafugibwa amateeka soka osomemu katono nzit Bagalatiya naye mu nnaku ziri
kitabo kiyinza okuba kino kikoze kintambuddeko naye ng'essuula yakuna soko osome ku kitabo ekikiri emabega awo ekiri emabega waakyo Abagalatiya wano waliwo Abakolinso ate ekidde eno maaso wano maaso wakava ku Bagalatiya waliwo Timoseewo Abasesalonika Bagalatiya Befeso soko ngendereko ono mu kitabo kiva bova ku Befeso soko nsomereko mu Befeso nya tulabe Abefeso nya kyenva mbegayirira nze omusibe mu Mukama wa tandika ku Lwokuna agamba nti omubiri guli gumu nga lwagala kunzirukako ya Rabbi olubagamba nti okulya tujja kululeeta mu maaso awo inshallah kasooke tulunoonye naye nga ekyembadde njagaddemu nti baleeta olunyiriri olwo nga bagamba nti fe bino kasooka obisabira mu linnya lyani lya Yesu nga bikoze eki mu linnya lye nga biwedda Yesu olunyiriri olwo lwogera ku biki ku byatukuzibwa embizzi tebeera nko mu bintu byakola ki byatukuzibwa tegerekese bulungi kiriza soke mpozinga mukaawo insha Allah taala sheikh asoke ayongerezeeko Sheikh Abdul Shahid naam omusajja yatuuse n'okugamba nti naye lwaki kayina bakasitoma bangi abayita simanyi butya bwawulidde ekyo naye ng'omusajja bwatyo kyekimu ku byayogedde aga nti akantu kemuliko oba kemuwalana yatutwala nti tukawalana buwalanyi kalina bakasitoma bangi ekigambo ekyo nakiwulidde nemusekerera omanyi Allah ina ebigambo yayogera nga bifiitinga mu mirembe gyonna mu biseera biri Kurani we yakira mu biseera byaffe bino n'ebiseera bigenda okujja olaba nga it fits the time so konsomereko mu sura ya 6 suratu al-An'am aya 10:16 olire ekigambo Allah kye yayogera awo wagamba ebigambo bino 10:16 wano katukewo wagamba nti bw'oligondera abasinga obungi abantu b'omu nsi bali kubuuza okwawukanya kw'ekkubo lya Katonda tebagoberera mu kubula kwabwe wabula birowoozo era tebali bo wabula bageraageranya bugeraageranya buki bugeraageranya soko bw'oligondera abasinga obungi abantu oli musoto agambye esura tuki 10:16 eri musuratu Nahl njagala okay bw'oligondera abasinga obungi abantu b'omu nsi bali kubuuza okukwawukanya ku kkubo lya Katonda mpa Nahl 16:16 sura ya 16 sura ya 16 wagamba ebigambo bino wagamba nti era temugamba nga byezoogera ennimi zammwe ennimba ennimi zammwe nki ennimi zammwe ennimba zirina ebigambo byezikola ki byezifulumya nti kino kitukuvu ate kino kizira myoke mugunjewo obulimba ku Katonda hadha halal wa hadha haram kino kiri halali mulye kino tekirina buzibu muli baddembe okulyako kino temukwatako temusembera naye nga obulimba bwa nnimi zammwe ekyo kyogamba nti abantu bangi olaba bakanyumirwa kalina bakasitoma bangi byebigambo bino ennimi z'abantu zabawabya ne batandika okuddira ebiri haramu ne babifuula halali ng'abantu bwe bakyogera nti bannange embizi terina buzibu naye nga Katonda yagamba temukwatako kirira agamba nti mazima abo abagonjwa ku Katonda obulimba si bakulokoka si bakuwona
n'olwekyo olwaleero bw'oyinza okwekaza n'ogirya n'owalaaza empaka n'ogiwuuta naye ekiseera bwe kinaaba kituuse toli wakuwona. Allah yaziyiza kiveeko, kye yakukkiriza kikole ki okumanya ng'ensonga eyo nnene nnyo. Seeka kangendeko mu Bayibuli y'Abakatuliki obwedda tusoma mu yaba Protestant manye erina ebitabo 66 473 kati bali balina bye bakola ki bajjamu kitegeera. Kati katugendeyokko Seeka ojja kutusomerako mu Makabayo Makabayo ekyokubiri mu Makabayo ekyokubiri mukulu nti Makabayo alinamu ebitabo bibiri. Makabayo asooka ne Makabayo owookubiri. Kati ku Makabayo owookubiri essula ya 6 n'essula ey'omusanvu owulire embaga. Sura 6 layini ejja kuba esookera ddala. Layini esookera ddala 6 wasookera ddala. Tusome olw'18 6:18 Makabayo olwokubiri. Omutwe gugamba ki? Omutwe gugamba Makabayo olwokubiri, the Lord punishes and shows mercy. Eliezer dies for his faith. Eliezer, waliwo omusajja baalinga bamuyita Eliezer. Omusajja ono nattibwa olw'obukkiriza bwe Katonda. There was an elderly waliwo omusajja omukulu and a highly respected teacher nga musajja wa kitiibwa nnyo musomesa wa ddiini of the law by the name of Eliezer. Omusajja oyo ng'ayitibwa Eliezer, whose mouth was being forced open to make him eat pork. Omusajja oyo baamukwata ne bamukaka alye embizzi. Olaba okuva edda nedda buli wabeerangamu eddiini ng'olinamu okukkiriza okwagala okukulaga nti tukukoze ekisembayo okuba ekyawansi kwalinga kuliisa muntu mbizzi. Nga bamanyi omuntu yenna alimu eddiini tasobola kusemberera mbizzi. Era omusajja mukulu ono yali musajja munaddiini ng'asomesa abantu eddiini. Bwe baamukwata ne bagamba kaakati ono ekibonezo kye tumuwa alina okulya ennyama y'embizzi. Ne bamukaka. He was being forced open to make his mouth open to make him eat pork. Nga bamukaka agule omumwa gwe alya embizzi. But he preferred an honorable death rather than a life of disgrace. N'agamba nze okulya embizzi waakiri nfa naye nga siridde embizzi. Soma layini eya 3 ne 31 tufunze ku budde. Abalabi baffe bajja genda banoonye Makabayo ekyokubiri sura ya 6 lunyiri 18 paka 31 olw'obudde. When they had beaten him almost to the point of death, nga omusajja bamaze omukaka okulya embizzi aganye bamukubye yenna takyalina nagasitula mukono he groaned and said, ne yeekakaba n'afulumya ekigambo, the Lord possess all holy knowledge. Nti Katonda ye nannyini magezi amatukuvu. He knows I could have escaped. Katonda akimanyi nandibadde natoloka. These terrible sufferings and death. Nempona okubonaabona kuno n'okuttibwa. Yet he also knows that I gladly suffer these things because I fear him. Era Katonda akimanyi nti mbonaabonyezebwa, nkijjanyizibwa, mpeebwa embizzi gye yaziyiza lwakubanga akimanyi mmutya. Nganya okugirya kubanga akimanyi mmutya. So Eliezer died. Eliezer musajja watu n'afa. But his courageous death, naye okufa kwo okw'obuzira, was remembered as a glorious example. Kyajjukirwa ng'ekyokulabirako.
Chetendo. Not only by young people, si kujjukirwa bavubuka bato abaliwo nga balaba, but by the entire nation as well. Naye eggwanga lyonna, ensi yonna ne bagamba omusajja ono abadde musajja mukkiriza, yakkiriza n'afa n'eddiini ye ng'akkiriza Katonda we, teyalya mbizzi Katonda gye yamuziyiza. Ebyo biri mu Bayibuli. Musajja mutuukirivu. Kasoma essuula y'omusanvu olunyiri olusooka mpaka kwana mu lumu. Naye tujja kusoma byonna, somako ezisooka nga 2 tufune ekifaananyi. Omutwe gwo gugamba ki? Tuli mu Makabayo owokubiri. Yes. Olunyiri olw'omusanvu. Awasookera ddala w'osomanga. A mother and her sons die for their faith. Kati ono mukyala yayina abaana 7. Ono naye yattibwa n'abaana be bonna ne battibwa lwabukkiriza bwabwe, nga baganya okulya embizzi ne bagamba ffe tetulya haramu, Mungu yatuziyiza okulya haramu, oba mututta mukole ki? Tetujja kugiryayo embizzi, Mungu yagiharamisa. On another occasion, a Jewish mother and her 7 sons were arrested. Mu kiseera ekirala omukyala omuyudaaya n'abaana be baakwatibwa. The king was having them beaten to force them to eat pork. Kabaka n'abakwata babakuba emigo miyitirivu nga babakako okulya embizzi. Then one of the younger men, story empanvu genda ku 41 olunyiri 41 no 42. Okay. Wagamba, last of all, ekisemberayo ddala, the mother was put to death, omukyala naye baamutta. But I have said enough about the Jews being tortured and being forced to eat the intestines of sacrificial animals. Era ebintu bino byakolebwanga abantu abo, naye omukyala abaana be baabatematemanga nga bataddewo ne bamutemako omukono ne basuula mu kalaayi, ne batemako okugulu ne basuula mu kalaayi, ne bamukwata asigaza kibiri ne bamusuula mu kalaayi n'asiirira, ne badda ku wookubiri ne bagamba lya embizzi. Ekifi kino naye ng'ekibonerezo ekikulu lya embizzi gwe mukkiriza gwe, bw'oba okkiriza Katonda, katulabe imaani eyo gye mweteekamu mukkiriza Katonda, ojja kulya embizzi. N'owookubiri naye ne bamusala kafiififi ne bamusuula mu butto, ne badda ku wookusatu bonna nga bagamba situsobola kulya mbizzi. Maama waabwe nga bw'abakuutira, baana bange temulya mbizzi, Katonda yagiziyiza, oba tufa katukole ki? Katufe tutuuke mu maaso ga Katonda nga tuli bakkiriza. Ebyo kyovula baabikwata mu Bayibuli n'Abaprotestanti ne babijjamu ne babikweka nti n'abasajja abatukuvu, abasajja abakkiriza Katonda kuva dda nedda baali tebalya mbizzi, yali haramu nga tekkirizibwa gye bali. Sekase Matimba, nga tuwunzika ogenda kunsomerako mu kitabo kya Temiseebo kisooka essuula 4 otandikirewo. Wagamba naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibawo abaliva mu kukkiriza. Kati olaba Seka abadde ali ku kigambo kya kukkiriza nti abakkiriza abannama ddala bo baatuuka okubawa embizzi ng'ekibonerezo ne bafa ne babatta nga tebagikoze eki tebagikombyeko. Naye kati Pawulo agamba nti naye mu nnaku ez'oluvannyuma tugenda kufuna bajjamaada tugenda bafuna bagifuule halaali kirira agamba walibawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya, nga bawulira emyoyo gy'abajjamaada egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani. Tetwagambye eri nti okulya embizzi kiri mu mirimu gya shayitaani, era Allah watulabudde nga bali mu kuyigiriza bintu byani bya setaani kirira olw'obunnanfuusi bw'abalimba. Kati bali ku bintu by'abannanfuusi abalimba byebakoze eki bye bagenda baguza abantu kirira. Agamba nga bookebwa emyoyo gyabwe, nga bakemebwa emyoyo gyabwe
nga n'ekyuma nga n'ekyuma ekyokya bagenda kukemebwa ng'ekyuma ekyokya. Omubaka Muhammad sallallahu kyava agamba nti obusiraamu bugenda kutuuka ekiseera nga oli omuntu alinga akutte kiki ng'alinga akutte ekyuma ekyokya. Kati noono watu akikoze eki bwe yakireeta kirira agamba nga bawera okufumbiriganwanga bawerwa okufumbirigwana. Katonda yateekawo amateeka nti muwase n'atugamba ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بونغ بغا فتواسا chichi kamu niwo babuuza Katonda yetteka lisaddi nga bawoya okufumbiriganwa kirira agamba nga bawera okufumbiriganwanga era nga balagira okulekanga ebiriibwa. Katonda atubuulidde ebiriibwa n'ebitaliibwa. Babagamba baleke ebiriibwa ate bali ebitakola ki ebitaliibwa. Oba ntegeereza kirira Katonda byeyatonda. Katonda amaze tulaga ebiriibwa ebyatondebwa. Kati ate mwe ne muleeta Katonda byeyatonda ate byeyaziiza alina mu bifuula ebikoze eki ebiriibwa. Tolyandiga naye lyembi ogenda okwesiŋŋana ng'olyaganze neddira gundi era ekyo nyinza kineddira sikikoze eki sikirya neddira nte seyo sijja gikola ki. Kati bagezaako okuwera ebiriibwa Katonda bikkiriza okubirya ate ne bakwata ebitaliibwa ate ne babihalaalisa. Aya Isaka gyasomye muki mu Surat Nahal aya 10:16 kirira agamba okulekanga ebiriibwa Katonda byeyatonda biriirwenga mu kwebaza abakkiriza ne bategeera ddala amazima mu kwebaza n'okutegeera ddala amazima nti waliwo ebiriibwa buli ogenda Katonda kye yakuwa nti kino kirye olina kusooka kola ki kwebaza Katonda nga ti bisimillahi rahmani rahim n'okola ki n'olya ng'olya mu linnya lyani yoyo omusaasizi ow'ekisa ekingi yakola ki eyakutonda kirira agamba kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi. Buli kitonde kya Katonda kirungi so tewali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza. So tewaliwo kyakusuula wekitondebwa n'okola ki awo we baagala. Boyi bakoze eki nti buli kitonde kya Katonda kiki kirungi kasa kitwalibwa n'okola ki n'okwebaza. Kati tubuuza ekitonde kya Katonda kino embizzi bwe yali agitonda yagitondera ki? Yagitondebwa kuliibwa oba butaliibwa kyekibadde waggulu nti kino ekiriibwa kiteekeddwa okuba nga kiri ki mu biriibwa. Gemalayo olunyiriri olwo agamba kubanga kitukuzibwa na kigambo ekyokuliibwa kino kiteekeddwa okuba nga kitukuzibwa na kigambo. Kigambo ki? Katonda n'agamba nti kino halaali kino kiki kino haraamu. Otegedde Katonda yatukuza so si gwe muntu. Ekigambo kya Katonda okigamba nti tolya mbizzi giveeko owulidde tosobola kuvaayo tigwe n'otugamba nti nze nina ekigambo kya Katonda wakijjeewa ekyo ng'okijjeewa ani akikugambye? Agamba bw'onojjukizanga abooluganda ebyo onoobanga muweereza mulungi wa Kristo Yesu. Sebo tukugamba nti weyagala okuweereza omulungi Kristo Yesu gwoga nti gwogoberera tukolaki tuweeterawo ebyokulya abagambe bave ku mbizzi bantu bagambe bave ku mbizzi ate naawe siramuka kuba Yesu yali musiramu munnaffe mumulirako embizzi n'okunywerako kiki omwenge. Sebo esamala gyenkoze biidhini rahman. Sheikh Abdul Shahid mukuwunzikaako akuba katumaliriza nga tetunamaliriza Seka moderator mbadde nina kyensaba mbadde nina kyensaba Seka Sematimbo yasomye aya ya Jamada akawayiro kali naka nimugamba akajja kamalayo akajja kamalayo maleja eggolu lye amaliye eggolu lye mandi malayo Sebo nabadde nsabye sebo akanyomera ako kamalireyo bonzikiriza sebo nkukiriza sebo neyanziza kale sebo kali senta nga tubonzeka Katonda yatuwa ebirungi n'atulagira tubirye era birimu omugaso gye tuli n'atulaga n'ebirala bye yatonda
nga si birungi gye tuli natugambye tukole ki tubiveeko tubirabe bulabi twebaze Katonda nti Katonda yatonda ebintu bingi byanjawulo wa buyinza naye nawe yatuuka n'atugamba nti waliwo embeera weesobola okutuuka nga mbeera yakanyigo embeera eganye seeka oyinza okuba oli mulwadde wa lusaazi era abasawo bakugamba va ku matooke for example naye ogenze gyogenze mu kyalo yiri eri batema mu lusuku lwabwe amatooke ne bafumba tebalinayo mmere endala ogenda kumalayo wiiki nga tolya osobola okunyigiriza n'olya ojja kukwatayo akatooka akatonotono omunwe gumu ebiri wiiki ogimaleko olw'embeera ekola ki ekuwaliriza si kyewandikoze eki si kyewandyagadde naye kyekiriwo tulina kyakola ki kati omusumba Jamada neye ku kawaayiro ako n'abamufaanana bangi tera nnyo nabo okubalaba nga beesiba nnyo ku kawaayiro ako era mbadde nsaba akawaayiro ako tukatunuulire kawaayiro kano kagamba nti n'omuntu aba atuuse ku buzibu omuntu aba atuuse ku buzibu obw'enjala nga si mwonoonyi era nga tasusse mateeka talina kibikulya okulya kw'ebyo ekigero ekikuuma obulamu bwe mazima Katonda musonyiye era musaasize very good muli mu lutalo bomu zibwatuka amasasi gabwatuka toyina wogenda kufuluma ng'ogenda kukima muwogo toyina wogenda kufuluma nti ogenda kusimba kasooli muli eyo mudduse mwekwese mwekukumise wiiki bbiri embeera etabuse ebizi eryawo ogenda okukola bwoti nga naye eri wali ekola ki yasambagala era ajana omuntu okufa olw'enjala nga waliwo option eno kyekino kyakugambye nga si mwonoonyi nti ali mu Kampala wano agenze mu woteeri asaba mbisi ali mu Kampala wano ayise ku mudaala gw'embuzi ayise ku mudaala gw'ente ayise ku mudaala gw'endiga Katonda bye yakkiriza agenze ku mudaala gw'embizi Katonda gwe yaziyiza abeera mwonoonyi aba asusse ekkomo naye oli eyeesanga mu kanyigo nga tewali any other option around ebeera last resort kutaasa bulamu n'alyako ekigero ekitono era aya eyo erina shereho yaayo naye tebatera nnyo okwagala kusoma ki shereho yaayo tebagisoma bo nga basoma oli nga bakomaawo shereho yaayo nnene erina paragulafu meka paragulafu esooka ey'okubiri n'ey'okusatu nsomera paragulafu ey'okubiri wabula singa omuntu atuuse mu kabi k'okulumu enjala n'atafuna kyonna kiyinza kumuvumula njala okuggyako ennyamaafu oba ennyama y'embizi oba endala yonna ezira olwo amateeka go gamukkiriza okulya ku nnyama eyo ekigero kyokka ekisobola okukuuma obulamu bwe so obutasukkawo toyina kuteekamu bakuli n'owuuta n'oteekamu ekitaasa n'osika ebifi 3 4 5 nedda akasobola okukubeesaawo olwaleero ne luziba akasobola okukubeesaawo olw'enkya ne luziba kokka kootoolako paka lw'onoova mu mbeera eyo ate ffe tugamba nti okujjako nga biseera bya ntalo okujjako ng'ebiseera era byakazigizigi naye wano e Uganda mu mbira gye tulimu tolina okukkirizibwa ki kubanga emmere food is everywhere of any kind Allah gye yakkiriza era seeka bwe yali annyonnyola aya eyo wano mu the lawful and the prohibited in Islam bwe yali aginnyonnyola yayogera ebigambo bino ogenda kutuvuunulira on the basis of these and similar verses of the Quran ng'osinzidde ku zino n'endala eziri mu Quran nnyiriri Islamic jurists formulated an important principle obusiraamu amateeka gaabwo galeeta enkola namely
egamba nti that necessity removes restrictions. Ekigendererwa kijjawo restrictions obwetaavu obuliwo obujjawo amateeka gabaddewo n'osooka oyisaawo obwetaavu buno then obwetaavu bujjawo yes omuntu n'awona then n'okola ki however waddenga it is to be noted that kigwana kitibeere nga kimanyibwa the individual experiencing the necessity omuntu oyo aba alina obwetaavu is permitted to eat the haram food alina okulya emmere etakkirizibwa with the stipulation that ng'alina ekigendererwa he is neither craving it nor transgressing ng'ayagala abeere ng'ataasibwa so si kusukka kkomo. This is interpreted to mean that kino kivunulwa nti he should not desire to relish it. Talina kugirya kivubi. Nafunye omukisa ogulya ku kabizi nali nasuka ekyo tekirina kubeera mu mbiroozo olina kubeera mu maziga olina kubeera mu maki zigamba nti funye omukisa wengenda okulabira embizi ewoome no transgress by eating more than bare amount needed to satisfy his hunger. Obutasukka kkomo talina kulya kivubi n'alusukka ekkomo eryo eriyinza okumuleetera obuzibu. Kati bano abamanyi ne bagamba nti ayi eno bwebeze etegeeza ki etugamba kino okwatako buki okwatako obukwasi tolya mpaka kuwulira bubi n'ogamba nali nasubwa dda leero nange kankole ki leero nfunye. Era ku peegi eya 39 nga tumaliriza n'adeetawo ekigambo ekigamba necessity does not exist if society possesses excess food. Obwetaavu tebuba tebuliiwo singa ebbanga litumala nga wetuwangaalira mu kifo kye tulimu nga waliwo emmere mala. Tolina kutuuka ku kulya mbizi nti bwetaavu nga neighbor ina ennimiro ya muwogo nga neighbor ina dduuka ekyo kijjanga tewali otunudde eno n'otunula eri nga teri kiriwo nga kyekisembayo. Katonda n'agamba kale nkukkiriza ekigenda okutaasa kufa to save you from death nti afudde kyafudde enjala lwaki tewali mu environment ate ne bakugamba wano nti the Muslim is not in a state of necessity such that it becomes permissible for him to eat the flesh of dead animals or swine as long as someone else, whether Muslim or not, has excess food. Kigamba nti omusiraamu batalina bwetaavu ebbanga lyamala okulya ku ebyo Allah bye yaziyiza mwe muli n'embizzi ebbanga gamala nga waliwo emmere ekoze eki emmere oba musiraamu naye nga alina emmere esukka ku kigero kye. Yingira mu nnimiro gyayo muwogo lya genda mu dduuka gyayo akawunga kola ki kalye kutaasa buki bulamu so si kugamba nti enjala yannumyemu awo nenfuna mpa embizzi nga tewaliwo yakwadde akawunga. Kino kijjanga tewali mu district tewali mu ggwanga tewali kiriwo you cannot access anything and you're dying. Era kikola nnyo eri malungu so sene wafu. Kaakati bo bwe basoma aya eyo seeka ne bagamba olaba obwetaavu bwe buba buze ng'obuzibu kale buzibu tekkiriza nti kati ffe Katonda tuwadde that option. Nze njagala tukomparinga ebintu bino. Katonda tuwadde that option. Yo Bayibuli yamuwa option ki? Bwatuuka mu mbeera the same condition the same situation ye Bayibuli yamugamba kukola ki ekyamateeka 28:53 yo Bayibuli yamugamba ki ffe tugambye olyako ka kigero katono kakutaasa bulamu yo Bayibuli egamba ki bw'otuuka mu mbeera no option olutalo lutabuse tewali afuluma tewali ayingira ebintu byonna bifudde. Agamba era onoolyanga ebibala by'omubiri gwo ggwe onoolyanga olutalo bwe lujja ne bakuzingiza tolina mmere wooli no option olya Bayibuli yo kyegamba
onoolyanga ebibala by'omubiri gwe ennyama y'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala Mukama Katonda wo baakuwadde olina okutegeka wali akambe ka Agnes n'okasalako omukono ogwo ne mugulya ekyemisana Karuthi n'okasalako okugulu ne mukulya Karozi ne mukafumba omutwe ne mugulya ku breakfast John ne mukafumba ebyenda muliva mu bizibu byo mukoze iki ulira option yo Bible gyekuwa kulya baana bo lya omu ku omu paka bw'otuuka mu situation y'enjala lya abaana bw'olina kulya baana akawunga tewali matooke tewali muwogo tewali tandika ku baana bo omu ku omu kakati ekyo bw'okikompeyaringa ne kiriwo ekyesisiwaza bwe bakuteera ebibiri ku meeza otwalako kiriwa nsomera Yeremiya 19 layini ey'omwenda Yeremiya 19 layini ey'omwenda ekitabo kya Yeremiya 19 layini ey'omwenda katugezeeko kwangu wano 19 layini ey'omwenda okay tutuuse wagamba nti era ndibaliisa omubiri gw'abatabani baabwe n'omubiri gw'abawala baabwe era balirya buli muntu omubiri gwa mukwano gwe era bw'oli abaana bo ne baggwawo ng'odda ku neighbor buli omu alirya mubiri gwaki gwa mukwano gwe seeka bwe ndya mutabanyi wange muwala wange ne baggwawo nga ntuukira gwe nga nkusimba ekiso Bible option gyekola ki yekuwa ng'oli mu kanyigo va ku biro ebyokugamba nti embizi olyako katono kulani byekugamba eno bw'oli abaana bo ne baggwawo ng'otandika kuki ku neighbor akutudde ku lusegere ng'okola ki ng'oteeka mu ntamu nsomera Bassekabaka ekyokubiri 6:28 Bassekabaka ekyokubiri 6:28 nati ebyo bo tebabyogerako nti bw'otuuka mu necessity bw'otuuka mu kaseera ng'akanyigo kazze olinawo option ki Kurani egambye option okay ku mbizi kuli eya haramu lyako akafi akakutaasa for survival naye yo Bible egamba lya abaana bo olye ne banneiba bo agamba nti kabaka n'amugamba nti obadde ki naddamu nti omukazi ono yaŋŋamba nti waayo omwana wo ow'obulenzi tumulye leero era tunaalya omwana wange ow'obulenzi enkya awo nenfumba omwana wange ne tumulya ne mugamba ku lunaku olwokubiri nti waayo omwana wo tumulye naye omwana we amukwese kati embeera bwe yatuukawo ono nagamba wa embeera ogirabye etabuse tukoze tutya nti baatugamba kulya baana kati katufumba owuwo leero ne bamufumba mu ntamu ne bamulya enkyo olwatuuka owagamba jjayo tulye owuwe n'amukweka enduulu nekola ki okukaayana ne kutandika ojja kumujjayo tumukole ki tulina okumulya lwaki ebigambo ebyo byonna Katonda abatatugamba nti kati keera ku makya omukristo ofumba omwana wo omukole ki omulye sikyekitegeza waliwo akaseera Katonda kayogerako nti ojja kuba toyina option eyo ye option Katonda wojjakuwadde ofuuka omusezi olya abantu bo Bible yegamba nti bw'obeera mu situation ey'obusezi bw'oba mu situation ey'enjala olina kufuuka musezi okyusizaawo naye Qur'ani yegambye ofuna ekyagaanibwa waakiri n'okirya ekyo lwaki tuva wano ate enyiriri nnyingi oba oyagala nyongereko nenda nkyasobola okukola ki okwongera proposi Pastor Jamadambu ng'avuddeyo n'agezaako okwagala okuddamu era bw'anaabazzeemu nkakasa tujja kubeera nti naffe tukomawo ne bwino kubanga bino byonna byolaba wano bitabo ebijjudde bitwagala okubeera nti tusomamu twagala okubalamusa
ne tubagamba nti tukomye wano olunaku luno olwaleero. Mbeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.